Sabbiiti ewedde ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes yakubye enkambi e Morocco okwetegekera empaka eza Africa Cup of Nations ez'akamalirizo ez'omwaka guno ezigenda okutandika okuzannyibwa nga 21 omwezi guno. Joseph Paul Put yayita abazannyi 30 okutandika okutendekebwa, wabula 21 be baakeeyanjula mu nkambi nga basembyeyo okutuuka be bakwasi ba gol Dennis Masindo Onyango ne Salim Jamal Magola. Salim Jamal ng'azannyira club eya Richards Bay FC ezannyira mu liigi y'eggwanga lya South Africa ey'okuntikka agamba abazannyi babasanze mu mbeera nnungi nga bonna beetegefu okuwanika bendera ya Uganda waggulu ennyo. All the players who are around, I think they are all motivated to do the best for the nation. As my experience, I think I'm on the ground trying to push everyone and also to give the confidence to the young ones and also bring that life in the game, and we try to make the nation happy. Uganda Cranes mu mpaka za Africa Cup of Nations eri mu kibinja kya ne Nigeria, Tunisia ne Tanzania era egenda kuggulawo olutabalwayo mu mpaka zino ng'ettunka ne Tunisia nga 23. Salim Jamal agamba ekigendererwa kyabwe ekisooka mu mpaka zino kyakuva mu kibinja. The atmosphere is different here and we have a task to make because the last AFCON we managed to go through the stages, so we need to continue from there. We need to also work hard so that we manage to beat that record for the last 2019. Guno gugenda kubeera mulundi gwa 35 ng'empaka za Africa Cup of Nations zizannyibwa era omupiira wakati w'abategesi aba Morocco ne Comoros gwe gugenda okuziggulawo nga 21.